Wolokosom weekend taxi. Chende musanva kasisa za FM Mafa Radio Simba empologoma enunja yedembe tugamba tuchagendera maso mpozate ne Wolokosom weekend taxi ne twongera kujukizange na kuzomweza 3 mulumu yeru Friday eya weekend etandika. Yes sebo. Eya weekend etandika tekyali kulanga kulala tugende concert David Lutalo Hotel Africana tugende tujuze tugobe no goba ebiri kwetano. Abasigalawo tujja batwala eluwero tubatwale ku koliri nenga tusoke tujuze Africana. Yes sir. Yes. Tugende. Kale. Okay, kale ndoza ne wanondoza tuongere okupatenga tukwata wese Luganda. Omuyimbi Ibrahim nakabirwa abangi kubamanyinga Ibrahim Lagu. Wetwogera kukawo nabo ndawoza Ibrahim yomukubo. Oluvanyuma lwachenkana entana yo kujisimbamu ekitoke. Omwaka bamu nkomekereze omwaka oguwedde. Oluvanyuma lwamu kwabu abagenanga emirundi egiwerako nga bagenda omukyalirako amudwaliro gye yali ali eyo ekiruddu ku Salama Road amanga buli addaga nti oli wamata awedde. Ibrahim Lagu weekend onagezako okubatenga mukyalirako jajjanjabirwa ku kifo kimanyiddwa nga Platinum Zaawe ezana ku Ntebe Road anga okusinzira kuyagamba nti wamandi yaddeko newankubadde nga wenamusangidde nga buli kimu ekibuliko ku ye nekitama kudda ku nnomo awo nno okutunulira ku magulu ge nga gonna gazimbye sako n'ebintu ebirala nga byolabye dda tebinakwate nga bidda ku nnomo era nga okudda ku stage nga Ibrahim Lagu kiyinza omutwalira akaseera akaweerawerako awo nno wembasabira musobola okubatenga muteekamu essaala era nga naye wayongera okubatenga abagambo okumusabira wano. Ina sheka peka nzana lead singer shenenga nje babulunji ngejudde anti ne banyumirwa. So when I came back motoka na ina momola yali amberekedde kuva ku church momola awulira bubi ngajanga ba anti vile bulira kuba mu hampo bulira bubi kati reaching town ne mugamba manyi tugende mpola tuke Kampala kwanga tusobola kwera kapeka tusobola genda mu so ne tuka mu town mutwala ku Malcolm ngamusabira ekitanda so ne mutabira ekitanda kaneterezeko nange twenetereze benagenda okweterezako gamba hospital nakomatege nange ndoza nagwe omutowe ndokudda engulu ngandiko naye nga ntegeera kona dadda engulu nga ntegeera bulungi ngamba hospital ngambira sisa bulungi ngamba wano okufanga abantu bategedde mayi bano wendi abantu bamba waliwo mmanyi me just post on my Facebook era naba weba shares nalaba ajja kujja nyambe so mmotoka mali negayo naye bonna babalongosa there was a serious problem akwanga omuntu atali mulokola nizo kutategeera nga taika byali mu spiritual things wanga from there ngamba mwala bayino mulongosa within 2 hours batamulongosa nawo musaito ina muyad no bless no mulongosa bode mine jam ngamba what's going on antu nabanterekedde already nangelo so ngamba natwali balongosa ngamba tudde Henry because mukadde wakakoza Henry Dr. Henry Benson Henry tukani bangamba banzijako test sezo ngabo manesoka kani mwatani nebizimba ataka tite bidem ngamba ngema bidi spirit bela mtu cause badamne bantu bela fibroids zili mtamule yatandikira beda kushitanda so na parental echirudu waliwo ekintu ekyatukawo labera safa olunaku namanya nti nokatonda munene wakatonda ina shariandaga cause na ina stage natuka je bagamba nti omuntu bwabituka kotasawa kuona ne bagamba mbu ne kidneys zange zenyinti sasa yenyeja so buli kimushitadde ndolaba buli muntu ali mukaaba even yafafa never ninga ntegeera bulungi ndaita kuwodzi abanyangu yanyunyu ndaba nabasawo bampadde bali mukaaba nyamba ayikana nshita naye saati atenze esingosa naye enera kwa katize nakiriza kato nimugamba mukaaba makona alitoa kwogera bulungi close to 2 hours ngasisa bulungi omukamba kamu from doctors amanjamo ne bantaka kwa oxygen ngabantu bakaaba abasawo benyini bampadde nga nabanda bakaba nabajjanjabi abalala bonna ndaba the following me they're crying number kama goma wabo bacho sazeo tino zija joli okay ndaba breath koma mpola haja neneva ndokutyangulo kumacha ngabantu bazakula mwana tia fudoni awendiste nakati nchali wone wakatonda kunyamba katonda yanzija mudwali ngera wena government ngawe twali mmotoka fena ndi muntu bamulongosa and you think there was something wrong there was something wrong wanga tosawa kujja n'omuntu mulwadde yes abantu balwala fena tulwala but so kungamba bwata mutima mama ogwe byolo okutago bishimunga shidumago omuntu oshirala and then at the end of it all kadamba ankola ko test nateba gambe bimte birimu so manyo jeza kumanga chava but baba yachikola kama akula sawa ni bandeta no therapy no platinum
magulu gasinga okunuma naye bagamba it's connected to the heart naye bantumiriza eddagala okuva e Germany magulu gannuma abadde gazimba emmene kati gagenda kubanga wano bankola masaji nentambula mbeera nga kaana katono ndabako nga ntambula so simanyi okiyinza kubanga kyava but aba yakikola kama akulaga